Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Bueno, basebo ne banyabo alisingambe ya bulijjo bote bokola basebo ne banyabo nyongera okubaaniriza omulundi ogusookedde ddala okubeera nga ntudde mu maaso gano badde nnakuba nga nyimiridde naye sikubayisaamu maaso abatesitesi bangamba nsigale nga ntudde nsobole okujja lufureemu naye mbadde siina kubanga ntudde era tulabireyo mugamba omwana olayika nnono kati atandise oba alowooza konsati ewedde. Kakati bannange ndi musanyufu nnyo era nyongera okubaaniriza omulundi gwange guno gusookedde ddala okubeera nga ndi mu maaso g'abannamawulire ng'ate njogera ku Kivvulu. Kino kye Kivvulu kyange ekisookedde ddala nga artist kasookedde mbeera wano emyaka 9 bwebugala bw'owulira ewulire. Bannange sigenda kwogera bigambo bingi, ndi mwogezi naye sigenda kwogera bintu bingi. Njagala kusooka kwetonda eri baganda bange bonna benneerabira okwebaza. Njagala kusooka kubeetondera nga sinnatandika. Bannange kino Ekivvulu si kyange nze nga nze, kino Ekivvulu kyaffe ffenna. Nina abantu bangi nnyo bendaba wano eno naye kyewuunyisa nti abasinga obungi bendaba wano eno mbamanyi, mbaddeko nabo one on one. Weewaawo waliwo ne bensoose okulaba naye kitegeeza si bokka bokka abali wano tebanzikiririzaamu wabula bano bebasukka mu kunzikiririzaamu. So bannange mbadde nsaba baganda bange mwenna mukubire ku bantu bonna bonna abali obugalo obwo. Bwe nali ntandika okuyimba, of course tebibeera byangu naye nze nina ekintu kye nina sigamba nti sikabira mata gayiise. Naye natandika okuyimba mu kyalo kyewaffe wembatwala we bayita Masajja. Waliwo talents nyingi, waliwo abantu b'ebitone bangi siyinza kuba mentioninga bonna ne mbamalayo. Naye twali tulina obuzibu bumu mu kitundu kyewaffe eyo. Ng'omuntu bw'abeera ayiseewo okuyimba kirabika nkola y'abaddugavu tebamulaba bulungi singa aba ayiseemu. Twalana bwesizingire ne baganda bange abamu tebaliwo wano naye nga ndi nabo, twalana bwezizingirire okukyusa ekintu ekyo ewaffe eyo. Bannange ewaffe eyo wanyuma wavuddeyo abantu bangi nnyo abamu mubamanyi ne temumanyi olwanya nti baveeyo. So kolo olunaku ninawo moment y'abantu abo nze mbaleete mbabalage, mujja kuba mubamanyi mugambe eyoono. Bannamawulire era njagala gamba management wemba mumpulira, bannamawulire tubeetaaga nnyo mu biseera bwe biti press conferences bwe tuba tulina ebitutuuseeko twetaaga bannamawulire. Bwe tutuuka ku Kivvulu oba nga tumaze Ekivvulu tetuddayo kulaba bannamawulire ffe ng'abayimbi. Kikulu
ndowooza ekintu ekyo kituufu bannange. Ne bannabyabufuzi baagala nnyo amawulire kasita alinnya ku ballot paper oba ng'agenda kulinnya ku ballot paper. Bw'amala okuwangula akalulu taddayo kulaba oba kunoonya bannamawulire. So nze kino ekivvulu ekyange abalina invitations abasooka be bannamawulire. Bannamawulire balina invitation esooka era bannamawulire njagamba sikiwa nti no bannamawulire basobola okuwera 400,000 tiketi za bannamawulire nze kennyini ngenda zeesasulira tiketi kubanga nze ndi munnamawulire. Mukama katono nnyo. Bannange tuwanirize Ssaabayimbi omukolo Big Eye. Sebo weyongereyo. Bannamawulire njagala bagamba ekigambo kimu. Nze nkimanyi munnamawulire tekitegeeza ono wa TV oba wa radio. Yenna oba blogger yenna. Nkimanyi munnamawulire wooli oba mukunyolwa oyisibwamu amaaso oba muti. Naye njagala kugamba nti waliwo omuyimbi asobodde okutegeera nze ndi munnamawulire era buli munnamawulire ali wano n'ataliiwo nkuyise kubanga nze kino ekivvulu kyange njagala bagamba nina bapromota bangi nnyo bapromoters bangi benkolaganye nabo benkoze nabo naye bwotula ne mukatalogo y'abasponsors bennina olaba nga bannamawulire be basinga obungi. Nze bannamawulire bakera ku makya ne baŋŋamba Taxi Kateero tugenda kutegekera concert bannamawulire nowe wange munnamawulire. Ne maama wange munnamawulire. Omwana si munnamawulire twalena. So njagala kwebaza bannamawulire bonna mu media houses ez'enjawulo. Njagala kubagamba nti media fraternity ekula buguzi wano ewaffe e Uganda okusoomozebwa kungi ne at least mwebale nnyo baana mmwe mwebalire ddala era nze baana mmwe mbayise ku olwo mwenna ate kati awo ennyininyini bannamawulire munneebalizeko mukyala wange mumuwe ku lugalo nsiba mukubire engalo. Besides okugamba nti munnamawulire bebamu ku bantu abagamba tewali kiki tulina okukola ki tulina okugenda. Banange eyo nvuddeyo basponsors baffe mwenna betulina n'abakyajja banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze nkolaganye n'abantu bangi nkolaganye ne companies ez'enjawulo neetuukayo ne bangamba mwana kati budget erina okugikola tero kati omanyi ebintu bikozebwa ebiti neŋŋamba next time better. Naye mbebaza mwenna abali wano mwenna abali wano. Nze ngenda kufuna obudde mameshoninge sentagala kuŋŋamba time nina okuba meshoninga bonna basponsors kubanga sponsor omukulu owa show yange njagala mbagambe sponsor omukulu owa show yange akulembera oyo sponsor ye Allah subhana wa ta'ala. The main sponsor wa show yange. Banange nina emikwano mingi n'abantu bangi abamu tebaliiwo naye kansooke ntandikire ku baliwo. Waliwo bakyali balina batana okujja mu kamera nga bali eyo. Omwami ali wano bannange ye mwami Ibrahim Mayanja abangi bamumanyi nga Big Eye Starboss amupera olugalo Ssaabayimbi ali presentinza abantu bangi nnyo wano baartist bangi balina engagements ez'enjawulo bakyali bange bonna abamu bamanyi be balimu gye bali eyo. So tweyawuza lwana Kateero ku kwaffe nabagamba ku kivulu kyange abayimbi gye bali bangi abategeera abantegeera abategeera. So ndi musanyufu nnyo mukama wange olwa buli kimu kyonna. Nze nno njagala bagamba Big Eye
simusanze busanzimbu nga nnyimba mbadde ndyawo kusala maloli kujja live enkadde nga Big Eye alina akayimba bakayita sula indicator nga bwetulabire engatto gye tunayambala ku ye nfuna bulungi. So buli muntu ali wano eno alina baali representinze Big Eye baali influential nnyo mu music industry y'omu Uganda okuteekawo ekintu kye bayita image and branding. Be bamu ku ba artists abasooka okubeera nga bayimba naye nga bw'omusango ogamba kati wuuyo omuyimbi Janja Big Eye webale abantu bano babeera obugalo. Nze generation yange gye tunagiramu yaleddirire aba Big Eye najja ne ba Tipswizi ne ba Jostedi naye twalabira ku ba Big Eye nga bapaakinga emmotoka nga bapaakinga emmotoka okujja live ne bagamba tojja kuyimba nga tolina luyimba ne tunoonya endongo. So nkwebaza nnyo muganda wange tongobangako ate era n'omusango gwe nalinzizizza kamugambire wano mawulire gwe nali mbuzizzaako wagunsonyiwa esimu ya madamu twagizza bwentyo bwe nasinkana Big Eye naye size nanyituto yali yangamulo kuba bwe wesigana kunze. So bwentyo bwesinkana Big Eye ne batwaniriza nembeera awo tukulanye muganda wange oli bamwita Ashiro muganda musajja oyo situka abantu bakulabeko mwana mumbeere ebimuli bye omusajja oyo Ashiro fatality y'amazina bannange nina baganda bange bangi awembulemu bali mu kuteekateeka mujja kubalaba naye tulivinga nyo aspect y'amazina naye ng'etegeeza kinene mu entertainment amazina gali agataweebula. Muganda wange oyo Ashiro has done something good. Akoledde abayimbi bangi nnyo ng'ali emabega naye nga tebamuleeta muki mu kamera n'atuba neyeereeta n'ayimba n'okuyimba oyo yeewempere. Ebiseera ebisinga waliwo abantu bamu nga tebajja kuyimba naye n'agamba kanyimbe ng'awandiikidde abayimbi ennyimba ne bagaana okugamba nti yaziwandiise ng'abakoledde ebintu bagamba tajja kukola ki tajja kubanga yali bakoledde ne basalawo ne batandika okukola ki ne presenters bendabanga bayimba ayimba ng'alaba temu appreciate ekikola ki kimala naye bannange ndi musanyufu nnyo olw'ekyo. Abantu bano abayimiridde emabega obampeereko ku bugalo bannange TMZ Big Media bantu ba film njagala kubagamba nti no movie industry mu Uganda yegenda okuddako okutransforminga abantu. Bwe bwali bwe buti ennaku z'omwezi sizimanyi naye omwaka nagusoma yali 72. Christopher Sebadduka yagamba abantu nti ife abasambi b'omupiira be baali ab'amaanyi yabagamba abasambi b'omupiira muli b'amaanyi naye abaddako okubeera mu ggwanga nga b'amaanyi bayimbi abasinga tebakiraba naye kijjukirwa paka ku ssaawa eyaleero kubanga tosobola kuyisaamu muyimbi leero ku maaso olwakye bakoze era buli muyimbi yenna waali ng'alina ettofaali ku indasitiri ya wano nkussaamu ekitiibwa weebale nnyo weebalire ddala. So njagala bagamba leero ekiddako okubeera ekyamaanyi mu indasitiri yaffe zigenda kubeera firimu ezaffe ez'abaana abannayuganda era wano wenkowoolera media houses zonna mwenna akagole yabo bookazanya tandika okukendeeza bannange mujje ku bintu ebyaffe ebyawano mukwate firimu z'abaana abannayuganda muziteke ku ma TV mukolagane nabo kubanga lino eggwanga lyaffe tulina kubeera mu kintu ekyaffe. Sinzira wano nga mbagamba mwenna bannamawulire mwenna muyambeeko ku bantu baffe kubanga bayita mu kusomoozebwa kungi. Nze bano nabasanga batambuza flyers nembagamba mumpita kuki ku movie nabo baali bamanyi sigenda kujja kyekyamazima nembagamba nedda ngenda kujja era najja
ne bagamba oba anayimba ne balaba nga bambaza nyimbe ne bagamba nze ngenda yimba